Mu nteekateeka y'okukuza olunaku lw'abajulizi ba Uganda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga, olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Right Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu atongozza paakingi eyateereddwawo ekkanisa ya Uganda mu kwongera okukendeeza omujjuzo n'eggendedde ne libadde litindiggirwa ekkanisa ya Uganda nga bapaakinze mu paakingi ezeewala. Wabula ono asinzidde wano n'akubiriza bannayuganda okwongera okwagala ebyabwe, kino nga kye kimu ku bijja okuyambako okwongera okukuza ensi yaabwe n'okutumbula ebyobulambuzi munda mu ggwanga. Ng'oyagala ekintu ekirungi kikolere kikyo, togamba nti kaŋŋende wa mulirwana wabanga alina ennyumba ennungi onoogenda osula olimereyo, kola ku yiyo. Let us work for our country and beautify it. We should not say America what these are. No, somebody worked for America, somebody worked for France. We should work for our Uganda. We are the one, and we should fight any vices like corruption that are killing our country. Wabula ono era asinziddewo n'avumirira ne Sekuvumirira omuze gw'abalamazi abatuuka e Namugongo ne basalawo ate kwekatankira mu mbejja Namalwa n'okudda mu mbizi ne beerabira ekiba ky'abatutte eky'okutambulira mu bigere by'abajulizi n'okubayigirako mu ngeri ez'enjawulo. Our beers were not sold. So the pigs become a sacrifice. You know, it is terrible. So some people don't even value what the martyrs did. They just think about what they have to get out of. So the death of the martyrs for them is not a seed. Ssaabalabirizi Kazimba era ayongedde n'okutangaaza ku linnya eriyitibwa ekijjukizo ky'abakristaayo kino abali kye batabulatabula amannya kyagambye nti tekiyitibwa Nakiyanja wabula nga ye Namugongo omujjuvu. Always people were executed, were killed here. Namugongo, because they were being pulled and reached this place, but they are on their backs. So people are confusing. They say this is Nakiyanja. Nakiyanja is the other side. And people were killed at Namugongo. It was named after these people being pulled and reached there on their backs. Wabula yabadde ssentebe w'olukiiko olutesiteeso lwa Guleta Kigezi eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda Ruhakana Lugunda awamu n'omumyuka we era nga naye yaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi nabo bongedde okutangaaza ku mulimu gwa paakingi eno eyateereddwawo awamu n'enteekateeka yonna okutwalira awamu. And that job was done extremely well. No wonder we had a surplus. The person responsible was the late Honorable Manzi Tumubwine. We do a car park. So this place was sited. It had crops. It had also, I think there were animals as well, there were cattle. But the idea is to enclose this whole place, make it secure for vehicles to park here. Olunaku lw'abajulizi lwakukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga okwosa enkya ku biggwa byombi eky'Abakatuliki n'ekyabakristaayo e Namugongo. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.